nga nina bye sitegedde nsaba tugende ku namba 4 nsaba mukyala Hope Felicita Nanyanzi gobuuza tandikirawo. Ekibuuzo ekyange ekisooka ngenda kyolekeza eri omukyala Nakazibe Hope Grania. Omukyala atugambye akoze ku nsonga z'ettaka. Kifife singa olabika ng'omunyiivu kubanga byonna ebiriwo binyiiza. Kati n'otunuulira abakyala bonna nga batudde wano bali mu kulimba mubende. Omubaka aliko yennyini abalimba wabula nabana abalala abatakkiriziganya na byayogera bali mu kusaba entebe y'emu. Ate era mu kibiina kye kimu mu bufunze balaga mbu si bamativu ate nabo gye bayagala okulaga kubanga bagamba nti amalwaliro mabi mu gavumenti yaani eyo yennyini gye baagala okugendamu. Lwaki tebavuddeyo ne twekalakasa omulundi gumu ne tulaga obutali bumativu? Mukyala Nanyanzi buuza ekibuuzo. Kakati mukyala Grania yayogedde ku by'ettaka n'oyogera ne mu kibuuzo kimu ngenda kuba ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu. Ogambye ettaka olikwasaganyiza bunnabwala. Abantu beebuweekula bakwebuuza tebannabakulaba buweekula kaunti. Tebannabakulaba ku nsonga y'ettaka tolina wolabikiddeko n'awamu. Ebyamasomero obuze nnyo. Ebibiina by'abakyala byoteekamu ssente ababuweekula tebakulonda oba. Ekibuuzo ekyokubiri kyolekeza mukyala Farida. Mukyala Farida nyina ensonga embobbi omutwe. Gwe muntu omu eyagolokoka noweesimba emukono. Tetuvudde ku mukono n'ogolokoka n'ogenda eri Bunagana. Ku ssaawa eno oli mubende. Kyoyagala okugamba gwoza gwe buli wamu olinayo buli wamu eri we waagaana n'oyagala ogezeeko n'eri mukama wange nsaba ontangaaze lwaki tewavumiriya waakiri ne mukono ne basobola okwesiga oba obwesigwe bwabula oba n'ovumirira ne Bunagana naye n'osalawo ne mubendo gyoguleyo akapoloti otukulembere mukama. Webale nnyo webalire ddala ndowooza katutandike n'ekibuuzo ekyasoose Honorable Grania yanukula tugende maaso. Omukyala oyo ebibuuzo byabuuziza mbu mu nsonga z'ettaka andabyewa nakugambye tebabiirayo tebabimanyi. Juzi wano mu January nali ne Honorable Minister n'abakoba nga mulese ku nsonga z'ekibira ekyo ekya Fomasa era ne tukuba olukiiko twagenda ebiwarwe. Emabegako nali mu nsonga z'ekisoolo. Emabegako nali mu nsonga z'ekagezi. Emabegako naliko mu nsonga z'ekirwanyi. Kibalagazi nkugambye ettaka liguliddwa gavumenti egenda tuwa n'ebyapa. Gomero bagenda kutuwa ebyapa ku ttaka lya Bukyana. Kale nze sibanenya kubuuza bibuuzo bye babuuza kubanga ebimu tebakola ki baba tebabitegedde. Ekibuuzo ekirala teyakibuuziza nze mbadde mu nsonga z'ettaka ez'enjawulo mu Butoloogo mu Kiyuuni mu Madudu ne mu Kiruma era ebibuuzo abuuza bimeka nakubye ekinyonyi kimu n'ejjinja limu. Ensonga y'okulaakulanya abakyala ekabweyakiza group for example nabawa enkoko balunda ekijaji wulira ask them nabawa enkoko 10 baziriise eki nabaweerako n'emmere yaako. Nze Hope Grania nabaweerako n'emmere yaako. Buuza n'abakyala ekabweyakiza n'emmere. Nze soogera by'abakyala oba kikintu kyonna n'emmere ngubuulira mazima. So nze simanyi kulimba era abaliyo bwe kisoboka bajja kutesifayinga. Mukulu Africa bwe baba tubuuziddwa ebibuuzo leka tuwanukule oli towakanya kubanga tomanyi. That is why you ask. Nanti tomanyi. So groups ez'enjawulo ozikozeemu ebintu ebyenjawulo. Abalunda embizi waliwo bannamwandu bo group yaabwe yakulunda mbizi. Ebyenkulaakulana ebirala mbasomesezza okukola sabbuuni bakusomesezza okukola reusable pads twatuula na kijaji. So abantu bw'oba tobitegedde ekakonyi nasomesa groups 11 ku kyalo kimu sabbuuni okukola reusable pads nze Hope Grania. Webale nnyo webalirira mukyala Farida nsaba naawe yanukula ekibuuzo ekikubuuziddwa. Ekibuuzo ekyokubiri ekya mukyala Nanyanzi kibadde kigenda wuwo.